Essula 46. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Yeremiya nnabbi ku mawanga. Ku Misiri, eby'eggye lya Falaawo Neko kabaka w'e Misiri eryali ku lubalama lw'omugga Fulaati, e Kalukemisi, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni lye yakuba mu mwaka ogwokuna ogwa Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda. Muteeketeeke akagabo n'engabo musembere okulwana. Muteeke amatandiiko ku mbalaasi, mulinnye mwabeebagala embalaasi, muyimire mu maaso nga mulina enkuufiira zammwe ez'ebyuma, muzigule amafumu, mwambale ebizibawo eby'ebyuma. Nkirabidde ki? Bakeŋŋentereddwa, bazza ennyuma, n'abasajja baabwe ab'amaanyi basuuliddwa wansi, era baddusa embiro, so tebatunula nnyuma. Entiisa eri ku njuyi zonna, bw'ayogera Mukama. Ab'embiro baleme okudduka, so n'omusajja ow'amaanyi aleme okuwona. Obukiiko obwa kkono ku lubalama lw'omugga Fulaati beesittadde bagudde. Ani ono agolokose nga Kiyira, amazzi ge geesuukunda ng'emigga? Misiri yagolokoka nga Kiyira, n'amazzi ge geesuukunda ng'emigga. N'ayogera nti, nnaagolokoka, nnaabikka ku nsi zonna, ndizikiriza ekibuga n'abo abakituulamu. Mwambuke mmwe embalaasi, mulaluke mmwe amagaali, n'abasajja ab'amaanyi bafulume. Kuusi ne Puti abakwata engabo, n'Abaluudi abakwata abanaanuula omutego. Kubanga olunaku olwo lunaku lwa Mukama, Mukama w'eggye, olunaku olw'okuwalanirako eggwanga, awalana eggwanga ku balabe be, n'ekitala kirirya ne kikkuta, era kirinywa ku musaayi gwabwe ne kikkuta. Kubanga Mukama, Mukama w'eggye, alina ssaddaaka gy'asalira mu nsi ey'obukiiko obwa kkono ku lubalama lw'omugga Fulaati. Yambuka e Gireyaadi, oddire eddagala, ggwe omuwala wa Misiri atamanyi musajja. Onywera bwereere eddagala ery'engeri ennyingi, tewali kuwona eri ggwe. Amawanga gawulidde okuwemuka kwo, n'ensi ejjudde okukaaba kwo, kubanga omusajja ow'amaanyi yeesittadde ku w'amaanyi, bagwiridde wamu bombi. Ekigambo Mukama kye yagamba Yeremiya nnabbi Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni bw'agenda okujja n'akuba ensi y'e Misiri. Mubuulire mu Misiri, mulangire mu Migudooli, era mulangire mu Nofu ne Tapaneesi, mwogere nti, fuluma oyimirire, weeteeketeeke, kubanga ekitala kiridde okwetooloola enjuyi zonna. Ababa ab'amaanyi kiki ekibatwaza olw'amaanyi? Tebaayimirira, kubanga Mukama ye yabagoba. Yabeesittaza bangi, weewaawo baagwaŋŋanako, ne boogera nti, golokoka tuddeyo eri abantu ab'ewaffe ne mu nsi gye twazaalirwamu okuva eri ekitala ekijooga. Baayogerera eyo nti, Falaawo kabaka w'e Misiri luyoogaano buyoogaano, asobezza entuuko ezaalagirwa. Nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera kabaka, erinnya lye Mukama w'eggye, mazima nga Taboli mu nsozi era nga Kalumeeri ku lubalama lw'ennyanja, bw'alijja bw'atyo. Ayi omuwala abeera mu Misiri, weesibirire okugenda mu busibe, kubanga Noofu kirifuuka matongo, era kiryokebwa obutabaamu abeeramu. Misiri ntenduusi nnungi nnyo, naye okuzikirira okuvudde mu bukiiko obwa kkono kutuuse. N'abasajja be baagulirira abali wakati we bali ng'ennyana ez'omu kisibo, kubanga nabo bazza ennyuma, baddukidde wamu, tebaayimirira. Kubanga olunaku olw'okulabiramu obuyinike bwabwe lubatuuseeko, ebiro eby'okujjirwa kwabwe. Eddoboozi lyakwo liritambula ng'omusota, kubanga balitambula nga balina eggye, ne bamutabaala nga balina embazzi, ng'abatema emiti. Balitema ekibira kye, bw'ayogera Mukama, newaakubadde nga tekinoonyezeka, kubanga basinga enzige obungi, so tebabalika. Omuwala wa Misiri alikwatibwa ensonyi, aliweebwayo mu mukono gw'abantu ab'obukiiko obwa kkono. Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri, ayogera nti, laba, ndibonereza Amoni ow'enno, ne Falaawo, ne Misiri, ne bakatonda be ne bakabaka be, Falaawo n'abo abamwesiga, era ndibagabula mu mukono gw'abo abanoonya obulamu bwabwe, ne mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, ne mu mukono gw'abaddu be. Kale oluvannyuma erituulwamu nga mu nnaku ez'edda, bw'ayogera Mukama. Naye totya, ggwe Yakobo omuddu wange, so tokeŋŋentererwa ggwe Isirayiri, kubanga laba, ndikulokola nga nnyima wala, n'ezzadde lyo nga nnyima mu nsi ey'obusibe bwabwe,
kale Yakobo alikomawo era alitereera era alyessa, so tewaliba alimutiisa. Totya ggwe, ayi Yakobo omuddu wange, bw'ayogera Mukama, kubanga nze ndi wamu naawe, kubanga ndimalirawo ddala amawanga gonna gye nakugobera, naye ggwe sirikumalirawo ddala. Naye ndikukangavvula mpola, so sirikuleka n'akatono nga tobonerezebbwa.